amaze ebbanga kinga kuba ekyeyo girlfriend essaawa enagenda kuweza myaka 3 si myaka 3 okuva lwe yagenda. Yes. Kati sente afuna sente nga mmeka yakolera? Sente tafuna nyingi nnyo ziri awo, tafuna ntono nnyo, afuna emitwalo 9. Yes. Kati buli lwakola sente azikuweereza? Azisindika direct. Buli mwezi oba olwezi nze atakuweereza? Buli mwezi akola ziweereza? Aziweereza nze kuba ninamu obwesige. Sente waba azimpadde ezimu nzisa music. Cause namugamba basically njagala promoting a music. Yes, nange ntuukiriza ebirooto byange ng'omuntu. Yes. Setule emboozi olina omukwano sebo? Omukwano ngulina kubeera akimanyi. Yes, omukwano ngulina era ngulaga ne mu nnyimba zenkola. Bwe nkuwa oluyimba lwange n'oluwulizaako olumu ku zo era ojagala kituufu omusajja wa laavu. Omuwala mbu gyali sente zonna z'akola aweereza omukulu ono akola ennyimba mbu omuwala agenda okukomawo ng'ono afuuse serebu. Nga gwe oba ova ewaka n'oga kangende nkolere maama wange, nkolere abaana bange babeere bulungi, kangende nkole ngoloyo kapoloti nzimbe ennyumba, nga bw'okikola bw'otyo. Yo n'omuwala yagenda nga ngenze labirira mulenzi ono. Kale omukutu gutandika tusinzira okuweereza. Linnya lyange nze Sonko Muhammad. Tutambuliddeko leero saidi za Bugerere Road. Tuli wano town enesi abasinga omungi bagimanyi, walo town bagiyita Kalaji. Watulina mukwano gwaffe gutuzze okukyalirako naye ng'alina omuntu akolera emitalama yangi yatuukiridde n'atugamba abange mwali badde nno mugendako mu bitundu by'e Kalaji eyo. Ne mbako omukulu omu gwe mulaba ne mwogeramuko naye naffe ne mmanya ku mboozi yaffe engeri ebintu gye bitambulamu. Abantu bangi buli omu alina ekiruubirirwa ekyenjawulo lwaki akola. Abasinga obungi bannyinaffe naye baganda baffe abalala abalenzi bali mitalama yangi abagenda okuba ebyeyo naye tutera nnyo okwogerako n'abaana ba Kadaama. Wano gutya tulina abantu bangi abatulaba, tulina abantu okuva America, tulina abantu okuva e Sweden, tulina abantu okuva e Saudi Arabia n'ewalala wonna. Kitegedde naye waliwo omwana omu omuwala yatutuukiridde natugamba tujje tulabe ku muntu weeno tulabe obulamu abutambuza atya. Netugamba kasituke tujje tulabe emboozi eno. Naye abaana abalabye mu mboozi enjagalo gyabe n'obwegendereza ogyetegereze bulungi omanye nti buli muntu abaako ne kiba kimuli ku mutima. Lwaki akola oba lwaki afuluma eggwanga agende ebuli eggwanga akole ki akole. So wano wetutuuse waliwo bizinensi eriwo naye waliwo abakulu bangi abaliwo nabo tuzze okusinkana. Omukulu osiibye otya? Jeni sebo osiibye tase. Obulamu buli butya? Obulamu si bubi. Ogamba otya? Nange wendi wano mpola mpola. Ojja kwogera nnyo ng'otunula mu kamera ntubasobole okwekkaanya. Erinnya lyo ggwani? Amanya Mukisa Alex aga original. Mukisa Alex. Mukisa erinnya lyo lirina ekika? Lirina. Oba wali edda? Naye nga agakola sente nze Lex Fabio UG. Lex Fabio? Yes. UG? Yes. Okay, Lex Fabio UG. Okola ki? Gakola sente zityaga amanya? Gakola mu kukanika nga wano mu Nsanze. Oli makanika? Ndi makanika kwasaganya byonna. Ndabawo bingi, ndabawo essimu. Yes sir. Ndabawo adapter za enasi adapter ya laptop eno. Ya laptop. Ndaba woofer, TV ekituufu gwokanika ki? Byonna biri mu mutwe guno gumu bigukola. Okanika TV, simu, woofer ne generator nayo njirengera. Generator yo just in case nga amasanyalaze gagenze nenjijjayo nenteekako nesivaako. Byonna n'oba ng'osolobika ntoli munyayo buyaye. Olaba omuntu aba akanika TV naye nga tagisobola yonna nga akanikako paati. Waliwo ekigaana n'akitwala ewa muno. Nedda ssebo nagezaako kiwa obudde. Kati wano waani wano emukolera? Business kange. Yiyo gwegwe? Yes sebo. Olabika olinamu akasente. Nedda sirina sente. Namu akasente abana. Yiya buyiya mpola mpola. Olabika abakuulira katundu. Nedda ssebo. Kuyiya buyiya. Ate bwe tuyita ku side ya talent. Side ya talent nayo njirwanyisaako mpola mpola. Ngezaako nga bwe kisoboka. Ng'embeera bw'ogimanyi. Tuyina omuntu omu ali efe tubayita bakadaama abasomo babayita ba house managers bamu babayita batya n'erinnya lyesinga otunde nnyo muganga ya Uganda baba bakadaama but mu reality baba house girl abagenda okuba ekyemusiza abawarabu. Mwogerezeganya naye? Yes sir. Ali ki gy'oli? Girlfriend wange oba mukyala wange sijja kukozesa kya girlfriend. Ngali eringo oli eno.
Yes sir. ate ng'osigala eno ng'osigala omenya abalala wano ku katundu kuba research gwe tukoze batugambye Alex tamenya ne bamenya ategula bawaayiriza bawaayiriza nze ndi musajja mukakkamu akola emirimu mu bwesimbu ennyo alina bye yannyonnyoddeko naye twagadde bagamba lubale w'omutasamira tujje naawe otunnyonnyole omwalo oyo yali agenda ebweru w'eggwanga okukola ki ekyasinga ddala omutwalo ogenda okukola ensonga mainly yali enkulu yali okusinga talenti yange bati afuke producer no sikufuuka producer nze twagenda osinkananga waliwo byalaba mpromising okukola nga neetaaga okuba omuyimbi neetaaga okukuza bizinensi eno gye mulaba kuba namuwako ekirowoozo yeetaaga efuuka edduuka nga ya electronics kuba kye nali njagala nga mbimunnyonnyola esegeera bwe namala okikola ne mugamba ntandiseeko naye waliwo ekibulamu so ne tulwanaawo ne tugattagatta n'agenda ebweru w'eggwanga okukola naye byonna byonna byakola nga ayagala anfeeko nnyo kale mu ki kyenjagala nekimusitulira n'agenda akola obwakadama kubanga gwe kulwanze muntu omu yes kakati byonna byonna byakolerera gwe ayagala ofuuke ki ekimutwala akole sente nga bwaziye ekimulwanyisa okuba nti akola alina future gyalaba mu maaso gyalwanirira nze mbeere oba ffe tubeere kuba byakola si bibye nga ye omuntu nange byenkola si byange ng'omuntu mubikolera ndi baana bammwe sabula emboozi yes kakati bwe yalaba issue ya music nga mukola naye nga alina ekibulamu abulamu promotion production akyabulamu aweera omuzito ate nga ennyimba aziraba we ziri live songs ennungi olina omukwano setula emboozi olina omukwano sebo omukwano ngulina kubeera akimanyi yes omukwano ngulina era ngulaga ne mu nnyimba zenkola bwe nkuwa oluyimba lwange n'oluwulizaako olumu ku zo era ojaga kituufu omusajja wa laavu ze bampeerezaayo okwo naye omanye osobola n'omukazi mu nnyimba ebyaddala batera ogenda okukola bina kuterayo omuwala nsobola era osobola omuteekaawo oyo kasitomu nentandika kasitomu oyo kasitomu nenkola ntya kasoma tumutola temanyi kyaliwo tumugamba ajje wane n'omutuwani mutulabe oba ddala asobola okukendeeza bw'ati amaaso ng'akubiddwa bigambo by'omuwala kisoboka nyabujanga otubuuzeeko jangu otubuuzeeko ddakiika emu oba ne waliwo omukyala nojanga otubuuzeeko ddakiika emu ojja n'otubuuzaako kibi omumanyi n'omumanya Alex oli oti abi Alex bikola bitya so kube nga tuka mbuuti woti tulabe woti Alex kayimba ki kosinga okumanya akalabu komanyi nti okakuba omutulaike n'agamba bannange omwana galina omukwano waliwo dream girl yes the dream girl is here so kubenga tonto abasonze ngezama manya bawala wao babeera nabo nababeera abo manya bomu bakwata walagira nga amaso genda nga gatalabe ngalinga akubiddwa omanyi nga president waffe kati gwe twalonde edda nga bwe gali gatunula gatunula bweri bwe kalula nga bikuya ngo genda ogatta nga tubagamba mwana nga akubaka so ka tambula kitya akayimba gwo mwaka pera gwe wa mwana ono woti tulabe ti oriomu in the whole world ekyo nkigamba kibunomu ondabikilomu byebiga wemba nkiraba yegwe malayika gye basindisa okuntaasa yalavu nawo olaba bankutula omutima kati yongirira nze sirimba ewaffe mu kyalo batukuza bulungi nze nawe binkuba sitamiiranga naye atonkubye mu bungi baby you're my dream girl okay kale ogambe gwani nze maya oyina omukwano oyina laavu ndabika ndibeera nayo kale so tukute maya onandi kwetaze katukulabi woli ne bina lyo kirya tujja tukuyita mpola mpola okay kati omwana gyali amaze ebbanga kinga kuba ekyeyo girlfriend esaawe nagenda kuweza myaka esatu si myaka esatu okuva lwe yagenda yes akola ali myaka ngemeka ali myaka 21
myaka 21 Yes. kitegeza agenda ina meka 18 mami bamanyi okukozesa passport ne beeyongeza emyaka basobola okugenda no yawedde kati sente afuna sente nga mmeka yakolera sente tafuna nyingi nnyo ziri awo ate tafuna ntono nnyo afuna emitwalo 9 yes. kati buli lwakola sente azikuweereza azisindika direct buli mwezi oba olwezi mze atakuweereza buli mwezi akola aziweereza nze kuba ninamu obwesige olina obwesige sente zoterese ndi mwesigwa tondaba nti oteresewo nga mmeka nze ayagala nkugamba ompitemu ekiro ate ekiro gyeziri eyo oba zaweereza zoteeka mu music nawano mu dduuka sente waaba azimpadde ezimu nzisa mu music cause namugamba basically njagala promotinga music yes nange ntuukiriza ebirooto byange ng'omuntu mwinayo like kubanga onaga nti omuntu alina kapoloti alina business yataddewo wekiti oba just byokka zigenda mu bino nabya music kyekikulembera then ebali ebirala bijja buza after music ndowooza bannayo mu kirabo gyo tubagamba mubeereeyo mugenda kuba ekyeyo ne mudda abamu nga temwina kyemulagaawo naye buli omu munnanga ayina engeri gyatambuzaamu obulamu bwe oba okitegeera so n'omwana omuwala ono tetugenda mwogera mannya naye bw'anaabakkiriza tujja mukolako interview ye ku side eri kuba yagambye tutandikire naye atubuulire kubanga ye waakuba ekyo ebbanga lyamaze akoze emyaka contract y'emyaka 2 esooka then alimu eddako tadda zaakola bwaziweereza ono batambuza music olowooza music ondala ayinza okubbulula omuntu n'abwebako gy'abongera music nga music industry ya music tesobola kuyiwa singa obanga weewaddeyo gyeri singa obanga ofunye Kadaama akuweereza sente n'akuteeka tesobola si Kadaama kuba buli omuntu ayitirawo Kadaama bayimbi bangi abavuddeyo wano after covid before covid n'abaviirayo mu covid wakati naye nga tebakozesa bakadaama oyitawo naye gwe chance eyiyo erimu oyo Kadaama no sigamba nti chance erimu ye kuba si amaaso si basingidde ku ye yekka olina n'abalala abaweereza nange nnwana ng'omusajja tosobola basingira ku mukazi yekka yosebo mukama wawe yes nange nnwana ng'omusajja kati gwe income yo gweno gy'olina wano okanikira masimu biki TV n'ebirala osobola okuba n'emitwalo egiwera 9 mu student biki kyonna n'ozisaving bwe mala osasula rent biki akasente kemba nsavinze sometimes nange kengattako wali okabasindise nenga akawo kawere katukadde mu kwota yakake nenga akawo kobo savings kemba savings kesolo okutukadde half yakake kabeerawo makati otuukiriza kagana 3 awega bansigazaamu wakiri ekyasatu kyange ekyabiri enembozi bane yanjalo gitwafunye olunaku olwali nerowooza mubiraba naye waye buli omu ayinenga gyatambuzaamu ekintu kye naye nga nyongera okujjukiza nti ayina omukolo ayina birthday party ayina embaga ayina graduation byonna ebifaanaganako ng'ebyo ng'olina omukolo gwonna wekwate Betty's Touch and Beauty Studio bano basangibwa buloba ku kikubo ekikirira ensangi opposite police station oba owetaawo ng'okirira Betty's Touch wasangibwa abeera kolako apangisa ne gomesi apangisa emikolo infact egy'abagole ofulumire mu luli odikomerewo mu luno oyagala ka makeup oyagala kubanga bakusayiringa nviiri so Betty binakikola balina video shooting n'ebirala byonna ate gwa ina video shooting onabanga okutte Betty's Touch ono naffe tujjaba ku video shooting tubenga tukola behind the scene on free of charge obanga oyise mu fene twogera naye n'omusasula then naffe tubaawo free of charge kasasula ye ajaberenga akola makeup kuba dancer naye mwenyini ayina oluyimba kuba vixens ekifaanaganako ng'ekyo naye akoma mu ggwanga erya Uganda nyongera okujjukiza ntukola airport pickups so sinzira gy'obeera olina booking nga tukimako ku kisaawe Entebbe ne tubeera nga tuvuga paka ewaka ewo ku mulyango era bw'oliba oddayo tujja kukolera ekintu kyekimu so nze munyini onsanga waawo ku kisaawe nga nkulinze ne nkuvuga paka ewammwe ewaka ng'otambudde nga oli safe tusobola okukikola nga tuli ku kamera oba kikola privately nga kyoyagala ffe kye tukola kale katuyongere n'omukulu ono ogambye Flexani Lex Fabio ono muyimbi bannange ono muyimbi naye omuyimbi ono mbu ayina girlfriend we yamufuna emyezi ng'ebiri girlfriend yamufuna ateekateeka ogende bwe lukuba ekyeyo era bwe yamwaganya nnyo muhabati ne gumukwata omuwala mbu gyali sente zonna zaakola aweereza omukulu ono akola ennyimba mbu omuwala agenda okukomawo ng'ono afuuse serebu kitegedde bulungi nnyo nga gwe oba ova ewaka noga kangende nkolere maama wange nkolere abaana bange babeere bulungi kangende nkole ngoloyo kapoloti nzimbe ennyumba nga bw'okikola bw'otyo yono omuwala yagenda nga ngenzerabirira mulenzi ono
ndeeta ekibuuzo gy'oli kati omwalo n'abagenda ne bamalayo emyaka ebuli w'eggwanga obeerayo ng'omulinzi oba ne bupenyikira mpolampola ekyo yinza okiddamu mazima kweri nga bwe nkunyonyodde nze ndi musajja eyeesigika yensonga lwaki nti newemba ndi wano omulimu gwe ndimu atanneesiga atandekera kiki kakati mu bwesigwa bwe nina obungi nange gye ndi eno nkyamukuuma era wabanga gyali yonayona analaba vidiyo eno mugamba nkyakulinze sente asindike kuba alina kyalabako ekigenda mu maaso music mumuwa Pasubete tulinde mazinga ng'omwana ono akomya amazinga kuba ne waba agenze ku YouTube era agenda olusearchinga omwami we wali music ngazifuna ate buli wafuna akalabu song kemantadde yakapya ngamba wow kati ndeeta ebibuuzo ebirala gy'oli abantu bano waliwo kibata long distance relationship eziyitya tunango luzungu luntawaana laavu eyo eyawala eyo laavu eno etambula etya eyawala tunyumize ku laavu eyawala muntu aliringa naawe oli esofa olaba nze buli wembeera wampulira nga omuhabati gunninye nga mpulira kukwata bukwasi simu nga ku video call nga tugenda ku video call nga tunyumya ngenda ova ku simu nga kyenjoya bwe mba mbadde ku buliri nga neebaka bwebasi oba obadde koliryakola atya nga owuunye bwe mba mbadde yebaka bwebasi oba nzira mutulo neneebaka akola atya wama webaka bwebasi manyi kibeera ku video call okwo ekiro kasa nobeera nga omulaba nga nawe wenakulaba tumala onyumya bulungi buli omu n'asiibula munne mu mbeera ennungi embeera ennungi ng'okakanye bulungi nnyo ng'okakanye nteredde nzizeemu kati oba ku buliri eno oba oyambadde ki nga bwoti bw'oyambadde ku buliri nedda omuntu abeera mu night nga naye ali mu night oba nti ena wetuuka nedda ebbali atubatakugamba mpeereza kutunkulabe gandabe ku nnyindo ekyo sisobola kikola kubanga bw'otuukaawo ate oba ogenze wala just ebimu ogabeko bireke tujja bitunyumiza bunyumiza toyagadde tunyumiza byonna ogaye nti omwana oli bannaayo akola bwati ku video ale naye akimanyi nti ndi mukkakkamu mu byenkola byonna ne bwe mba njogedde bwogezi naye kimala nze nalinako omukwano gwange yalinako omuntu bw'atyo naye nga amala ogenda mukyamulo bulungi we baali kumpi ne street mu town nga munampangisa mupono nga bulaba no ne wano kati ngono wamala omukyamusa nga agenda wali nga atemesaayo ow'essatu oli ainimye wamma olaba wano waliwo webatemera sayizi eno olaba nga labayo kankugambe kino we batemera tewasobola bulayo okwetoloola Uganda yonna naye kati nze ebifo ng'ebyo ekisooka okusinziira bwendi nange mba ntya nefeesi yange ogirengerayo omuyimbi ate kiki kino kyagenzeemu ate ekirala kati nga bonalaba nti music waliwo abayimba ku kukoowa omukwano kati ate ffe tuyimba nti laavu ekyaliyo cause wowuliza music wa vairota akulaga nti oba maybe nesonyiwe laavu naye ate wowuliza music wa Fabio gamba oba encakangezeeko kuba ogenda wuliriza ka movie owulize ka dream girl naye kenyini kenamuwa ka Sharifa dropping soon ani akuinspiringa nga onagamba role model oguni inspiring okuyingira ebya music by the way nze musically nakula nga obulamu bwange bwonna negomba the Retmoze radio nakula mwegomba nnyo engeri gya flowing nga lyrics ze nga mbyetaaga ngera nange ntuulawo nentandika okukwata obuti nemba nga suna gita nembako kenyimba yo bakanakeese oba kaani era yagenda otuuka okufa nga mpulira tekyandibadde kuba nandibadde nsobola omulabako kati nembako nebyemuyigirako bingi by the music ogwoyimba namuwuliddeko naye waddala ebyaddala si byakugamba olinga singa kibanga ekiyiseemu tomanya osanga kiyinza okukolera nga olaba nti bavairota bayimba music waddala bali am voice bayimba ebyaddala bavokalist nankubadde nabo bali awo webatyo ne like bayimba nga si byakubatisaamu nga abalala besijja kwogera mannya sijja kubuuza byofunyemu nti music kuva lwayingiramu nko sofa kyofunyewo because kyofunyewo sente za Kadaama zo ziriira ddala ekyo kyo
ekyo ndi sure era kimanyi abamu sigwe ne kale waba muntu mulala azikoyesako nakwanako n'abalala naye gwe ekyo tukikola ne challenges ki byosinze okusanga n'ogamba kino baba katambi veemu ekituufu music mu ngeri emu oba endala si mwangu ekisooka music yeetaaga studio ennungi abantu osobola obba product ennungi gy'oba oleese music yeetaaga okuba nga oluyimba lw'okoze kwegamba lyrics ziri omuntu waba aziwuliriza nga zirimu amakulu so si nti osuddewo obusuuzi bintuntu ajjawo tebaba tebagenda biwa budde kati ekyokusomoozebwa ekikulu kye nasanga nti mu area mwendi for now studio tezindi kumpi mbeerawo nga mpulira ndi mu vibe neetaaga okukola oluyimba naye nga nina okulinya okweteeka mu transport ngende ekibuli ngende emakindye ngende wawonagenda mu studio okola na studio kigwe right now mbadde ntera okugendako ku Townside Records Kibuli Townside Records Kibuli ye yatuwa product ya Dream Girl twakola ne producer Dan yes yalukola okay weerabawa banga lya mwaka mulala nga gumu mu maaso ebiri mwaka nga gumu mu maaso suubira nange nja kubeerako awo buli omu weyandirwanira okubanga wensuubira okuba kubanga ndaba kyendiko ndi ku nsonga yeeyo kintu kitambula mpolampola yes Kadaama akimamirira kintu kitambula bannange by the way nawe omuntu ali eyo oyinza obba nga olinayo boyfriend we osobola okuŋŋamba genda omuwe surprise ne tutuukayo ayinza okuba maama wo ayinza obba omuntu yenna oba oyinza okwagala okukomawo mu Uganda in a surprise we kitegedde in a surprise we nga tebategedde ne tukutuusewo obutuusa bagaye bannange kuba lwa abaana abamu benjogeddeko nabo nga bagamba baba bakomawo tebagala abantu bamukumanya nga bakomawo abamu balina ebizibu ebeera beewala nga womanya ebintu bya famire n'abatagaliza n'ebirala naye tusobola n'ekikola mu ngeri y'enjawulo naye nga nyongera okujjukiza Betty's Touch and Beauty Studio abakola makeup omulembe bapangisa engoye ez'okumikolo okustylinga nviiri okusiba enviiri dreadlocks n'enviiri endala zonna zoyinza okubeera ng'oyongera kubatangibwa buloba otuuka ebuloba ku kkubo eridda ayitamu okudda ensangi kati ninnyawo Betty's Touch awenyini wali opposite police station obanga kirya mbetu omusanga naawe akoma mu ggwanga lyaffe erya Uganda abeera nga onkoonako tukola airport pickup tukukima ku kisaawe Entebbe ne tubeera nga tetukusaabaza paka ewaka wammwe ku mulyango atwagala kubeera nga tukuta nankubadde mbadde nkyanoonyako bano omuntu ku ssimu naye lwakuba obudde bano baba nga buwungeera tukoledde programu eno bangamba mu kisiiba emirimu giba miyitirivu nga bababa bali babu ne bamama kyayagadde ogamba abantu kisembayo kyenandiyagadde ogamba abantu oba abawuliriza oba abatulaba nti muwagire music wa Fabio Lex Fabio UG wonna ku YouTube TikTok wonna wogenda ku media platform ey'enjawulo ogenda kuba osangawo Lex Fabio UG music what oba wetaaze nga tuzze mu aside abandi okumpi kalagi side abetaaga obbakanikira offers biki byonna TVs TV radio masimu yes phone flashing best music nzenze kachemanya asingo sala music mu kalagi the latest songs bazinona wano tola Fabio Music Center yes kastojja wano tosobola kubanga tofuna music oyo yenna oba yafulumye ejjo oba leero mufuna omupya then accessories zonna weeziri abeetaaga charger biki mba nabyo ate oli wakabi babaita basweet hata sentana soko mwezi okugambo nga tumaliriza yogera kola mukwano nga waweereza akasenge banaye tetusuubira amaziga naye wagana abawa amaziga ffe era tujja kujja tubalaga amaziga once again kitegedde so tubanyonyodde ono gwe tuli naye bannaye yalina girlfriend agenda kuba kyeyo amulabirire si kugunza ate abewaabwe simembwa ate abaana atade biki oli akuba kyeyo alabirire ono music yatambule ali myaka ebiri yazeemu ne contract kati contract ogidda ku mwatesa naye yes yasoka kumpeeza message by the agamba yewedde kagenda ngamba yagala kusooka dde andabeko nange mulabeko nene mugamba nedde engeri gye tukyesinga dream soko sigale ndewe myaka emirala ebiri nalewe myaka emirala ebiri yes nakkiriza nakiddamu okay kale bani tuyinza obutasukawo olwo n'okulwaleero okusidda kulunya abeere emabega wa kamera tutambuliddeko no mu bitundu by'ekalagye
wano mukalajo okujja okusinkana omukulu ono muyinza ononyako ku music we n'ebirala byonna naye mu bitundu byaffe binaddako tomanya osanga n'omukyala tuyinza omubayita nayogerako naawe waleemwe n'emboozi efanaganako ng'eno mulekerawo tuwa emboozi ez'ennaku zokka tuzikola naye n'ebyesanyu nabyo muyinza obituwa okitegeera n'ogamba nze bannange wano wali mu kiyumba Kadaama mama mpisa bulungi ate bw'avaawo ne baba naye mukwasaganya ffe ng'emboozi nga tugiteekayo kitegedde bulungi nnyo kale tubasiibudde